katutandikire ko ka video kano aka Sheikh Nuhu Muzata Batenga ayogera then balagere profile video njala kulaga abaganda mutegeere muzukuke bulungi nnyo video etandise mutongole tezo kiwangalirako n'empologoma naye empologoma yali ekonvisinga yamatiza ente enzirugavu n'ey'ebitanga ne baga nti ekikala kino ekyakitaka kirabika bubi kiyinza n'otuleetera ebisuuna abalawo ne batugwako tukijjewo ne bukeera ku makyanga balidde ekitaka ne bamulya ne bamumalawo ne basigalako basatu ne basala erumba gyose olunaku lumu ne baga nti ono omuddugavu ekiddugavu ekyo kirabika bulala tukirye ne bakirya wallahi ekyasigalira yente ng'esigaddeko emu n'empologoma yamala n'enjala ejulumye bulungi ne yeeyayuya nemuga nti gwe ngenda kulya ekyemisana inshaallah ente yatunula eno netunula n'eno nga terabayo ayamba nega nti ukiltu nalimbwa olunaku lwe baalya bannange saakimanya natwalanga amawulire nakkiriziganyanga ne wampologoma kumbe nange ateekateeka kundya mutwale amawulire naye bajja balya mukole obwambega nammwe bajja balya bajja kukakasa nti bano bamuzaata abakubekerere baweddewo kaakati mmwe mugamba ki wallahi bajja balya bajja kubala ani abalya talking funga baganda you know he's an enemy of Baganda number 1 and secondly an enemy of Uganda and an enemy of Africa, and we shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by word. And if you go beyond word and want something else, you also get it. Alright. Oyo. Kati, gwenovaawo, nojja n'otula mu meeting efaanana bwetu n'omusajja gw'omanyi nti musajja mukyamu. Eno. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Pause. Oyo omwami mumulaba oyo. Oyo omwami mulaba Sheikh Obed Kamulegeya. Kasuke pozinge mwao. Muddu wa Allah yenna omuyisiraamu woli. Nze nzikiririza mu Nabbi Isa. Muddu wa Allah wonna woli ng'oli muyisiraamu. Ekintu ekibalya temukimanyi. Omu kubayigira Museveni okulya abasiraamu bamwita Sheikh Obed Kamulegeya. Muddu wa Allah ng'okyateetera, okyayogera, okyakolagana ne Sheikh Obed Kamulegeya. Ne Nabi Muhammad yonna gyali agenda kunyigira. Kobeere muwalimu wa muzikiti ki, kobeere nga wagenda e Makka ne Madiina gye mufunira zihajoyi ne mufuukira bahajjati, bw'onobanga okyakolagana ne Sheikh Obed Kamulegeya oyo gw'olabye mogenda kufanga ebiyenje. Ebigambo byenjogera bino simanya nti nantudde ku mutwe, wabula mbalabula abayisiraamu. Sirina lutawo na ddiini yonna, wabula ebigambo byange bya buwumbi mba bikugaa biwulirize. Ekiri abasiraamu ebitundu 610 Sheikh Obed Kamulegeya ne banne bemumanyi bebaviiriddeko eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala wangala nalamula emirembe n'emirembe okutta abasiraamu bonna ng'abawaddeyo. Omusajja ono akolagana Museveni okuva myaka gy'ensanvu n'okutuuka olwaleero ng'awaayo baddu ba Allah, era yakyankalanyizza eddiini ya Allah mu Uganda n'abafa bonna yabalyamu olukwe. Kati gwe hajjati Sheikh Mufti yenna ali eyo ng'okyadiringa n'Obed Kamulegeya, eyo bavuunike. Tukyagenda mu maaso n'akatambi ako. Amin. Oyo. It's a grant from the government. Sikubawola kati esente netuziteeka mu sawo yammwe aba saako yammwe ey'obuluka kati
Chemuyita amagoba. Konga twabagamba tebasuuka 10%. Kiringa kachayi kango kano okujurirawo omwana nanyongeramu so that the cup remains. Because if you don't do obudde tulina butono nyo lukuŋŋaano lwomwalulaba bulungi nnyo kati akatambi mutongole katandise katandike program y'omuli Bulange Mmengo. Bannayuganda mwena gye muli oba ova mu Maserengeta oba ova mu bukiikaddyo oba ova mu Masekkati oba ova mu Mambuka oba mu Maserengeta nkulamusiza kaswente oli bulungi. Bagamba ekiri atabala kyekiri anasigadde waka gwakyali mu kuliisa ebijanjala empiso ng'okyalowooza nti Museveni muganda oba akwagala tana kyakwagaza mission yawe yakututta mu mpola mpola kubanga n'obuyinja obututta weebuli. Mwenna Abayisiraamu gye muli obubaka bwamwe mbawadde olwaleero era mbumaliriza mbufundikidde bwentyo. Tutandisa akatambi ka leero era tutandisa program emuli Bulange Mmengo gye tunakomekkereza tugenda kuyingirako mu byobufuzi. Kansula nti muli bulungi. Nsaba aliranye Ssaabasajja Kabaka Munnumere Kutu amugambe nti akatambi mufunze katandise. Abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka abali mu ggwanga lya Bungereza wafugibwa Kabaka Charles mbalamusizaako mwenna abatongole ab'emiruka abasajja ba Kabaka mwenna bali mu Bungereza abayambazibwa eminagiro. Waliwo omwami bamuyita Jesper Ntege ali Bungereza eyo. Mwenna bali Bungereza mayigo bayita Jesper Ntege. Nfanfe wa Charles Peter Mayiga Salonga mulengejja n'abantu bwe balya mu ngalo zaabwe. Jesper Ntege kuno kulabula kwange njala kukusindikira. Okulya ensi si kulya bwa Katonda. N'okulya ssente si kwe kulya obulamu. Wabula embeera ze ez'obuntu n'eggwanga lyo n'Obuganda kintu kikulu nnyo. Gwe omu ku bantu abakolagana ne Mayiga naawe bennyini bambega abatambulira ku Ssaabasajja Kabaka olw'abalaze ne information emukwatako yonna eyandibadde tefuluma efulumizibwa ne bagikuwa n'ogitambuza n'etuuka ku bantu abataagalira dda Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yaabwe. Mulundi guno Ssaabasajja Kabaka bw'aba yafulumye n'omulundi gwe yasembayo fuluma gwe n'abali ku lusege lwa Ssaabasajja Kabaka ne mufulumya ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka bitalina fuluma n'obifuna n'obisaasaanya. Ntege Jesper nkulabula. Ntege Jesper nkulabula. Manyi mmala kulabula simala gakwata muntu vagalanda. Jesper Ntege yeeyita omusajja Kabaka e Bungereza gw'omu ku kabinja k'abatambuza information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka enkyafu ng'eva mu bantu abali ku Ssaabasajja Kabaka abalwanyisa Ssaabasajja Kabaka. Nkulabula e Bungereza gw'omu kubategeka emikolo sime gya Buganda musime Buganda twegatte sime Buganda tweyawulemu gw'omu kubagitegeka. Siri sure nti abantu bajja mu mikolo egyo babeera safe okusinziira ne speed abantu ko bafiire Bungereza. Jesper Ntege buno baka bukutuukeko nze nagamba nobanga oli mukwano gwa muganda wasenga wa muganda wange nga nkumanyi nti oli mukyamu ngenda kugamba. Gw'omu ku bantu abatambuza ebifaananyi ne information ekwata ku Ssaabasajja Kabaka etateekeddwa kufuluma ng'eva mu nkwezenge zitambula ku Ssaabasajja Kabaka Mayiga z'akozesa. Okolagana ne Mayiga, okolagana ne Kibuuka. Buli Kibuuka lwafulumya information agiwa gwe gw'ogisaasanya mu bantu abatayagala Ssaabasajja Kabaka era bamulwanyisa. Bw'owakana mu njagala okole video ng'owakanya byenjogera nja kukuleetera information okuleetera evidence. Ne Bungereza oyinza okuddukayo. Omanya abantu abakulu n'abatayagala bagambako beekaza ng'abasazi byayo ku kkubo. Mmanyi oyinza okukola ka video oba oyinza okubeera mu komite Bungereza otandika okumagaza nga Kabaka bakasibe ku ggale mulungu yayogeddeko bikyamu. Muganda wange nze wano siika binye oyinza okugera information bangenda gifulumya nga yeeyo. Sagala kulwako nkulabudde omuze gw'okola gukomye. Singa ndiddamu ne mpulira ekintu kyonna ky'okoze nga kiva mu soosi eri ku Kabaka essaawa eyo nga bikutuuseeko. Embaata eri mu kumaamira ejja kutusinga okudduka wakati wo nange. Embaata emaamira ejja kutusinga okudduka wakati wo nange.
ekyo nawe okulabudde so abaganda mwenda